akona kabonero akari kwereka mu protest vote itwobwe twagitandika egi niyo shaha so nimba kunga mwena akaruru tukaronde tukatere tukalinde tukabale tukabanje tukarwanirire nebyo bice mukama netukwasa process egi. We know we cannot do without you. Today is a special day. We are here to pick the nomination forms for our president Robert Kyagulanyi Ssentamu, and we are here to declare that the protest vote starts now. Today, the 18th of August, the year of our Lord 2025, we are here very successfully having picked the forms for our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the National Unity Platform Party president, the one leading, blazing, the enigma that has set the protest vote. Amaduki from Bo, Barua West Nile, woro, Amaduki from Bo, Anira, Amanga, Amavile voted the Tambara, Amakinga, Kyagulanyi Obinini Pei, Amadu from Dabo, Akotibo Vini, Akotibo. One, Duchu, Lutua, one don Wagamu form, Watika Binu ki protest vote. Tumetoka tunaondoka leo. Nyinyi wajesi. Nyinyi wote from border to border. This is the time to redeem ourselves in practice. Women, children, elderly, the whole of Uganda. And we are going to demystify the lie, the continuous lie that NUP is only in Uganda. No. Elegu, I'm speaking to you people. Karamoja. Sigini chazi no zebasabye fenga NUP tswala nokufuna emirundi nga 10 wanga buli omu abade yesunga abagala tubalete forms zino era tujja balaga abamu tugenda zireta mu lwatu ng'enseeraba awalala tugenda ko Robert of style okulaba nga forms zino zibatukako wanga tumanyi zonna singa tuzireta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli bwe ba raidinga oba ne bwe balumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukunganyiza ne batwala sente engoye ze basangayo za NUP n'ebirala byonna era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba siginicha z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu bw'olaba siginicha forms zino nga zikutuukako signinga as long as olaba werinnya waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform. So tusimbudde protest vote etandikira wano oba akalulu okwekalakaasa nga bwe tuze tubagamba si ka kinyumo wabula twagala kukyusa ensi yaffe tusobole okuleetawo Uganda empya kati gwe mulama gwe tuliko gwe tugenda nako okulonda okwa bonna. Webale nnyo. Ebine tujara waffe tugenda osaba sente za campaign naye kalireko nakulira only to emphasize that our experience with these processes is that we have always been disrupted by the security services and all associated groups. We want to assure the people of Uganda that we are prepared and that no disruption will derail us or stop us. That options surrender or fight to victory. And for us of NUP, we have chosen to fight to victory. And we encourage those that do not have the morale to gather all the morale and courage. Like my colleagues have mentioned, the train has set off and it will only stop when we have taken power and we are in seat to transform the lives of the people of Uganda. Bible gamba nti omuntu omulungi wakulembera abantu basanyuka naye omubi abantu bakaaba. Leero tuleese omuntu omulungi nga tumanyi bulungi nnyo nti akalulu agenda kawangula kuba Bible era Proverbs 18 egamba nti akalulu ke kaawula ab'amaanyi abeesimbyewo gwe tuleese w'amaanyi awo no mutulinde Katonda bomu katusabe kitaffe taata omulungi nani niggulu tuleeta president waffe mu ngalo zo leero tupiikinze empapula era tumanyi bulungi nnyo nti Katonda ogenda ziteekako
amaanyi go. Tukusaba Mukama Katonda wa bawe tuzikimye era tufune obuwanguzi. Twagala Uganda egenda okubeera na Uganda egenda okubeeramu enguudo enkole. Uganda egenda okubeeramu abasawo malwaliro, eddagala malwaliro, amasomero gabeeremu abasomesa era n'ebizimbe bizimbibwe. Kitanda wagenda okubeera human rights. Taata Mukama Katonda nga mulungi nanjiri. Twagala Uganda egenda okubeera ne rule of law. Tukwebaza kubanga ekyo genda kikola ng'oyita mu president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamemba ba parliament bonna abagenda okulondebwa kubanga ffe tugenda okusinza mu nnamba. Ekitiibwa ndetendo bikujje mu Kristo Yesu. Amen. Okay, so maybe finally, finally, of course, many people out there have been asking, when is the National Unity Platform going to come and collect these forms for our presidential candidate? We are here today to do exactly that. My colleagues have said almost everything we really had to say. However, we want to appeal to, and very strongly appeal to security outfits out there, police, the military, UPDF, and all those different outfits. We know you might have a candidate of your liking, but give the people of Uganda a chance to determine who they want to lead them. Yeah. An election is a process. It does not happen on just the election date itself. No, it's an entire process, and this is part of the process. We are going out there to collect signatures. Our hope is that our people who are going to be collecting signatures will not be disrupted out there. Yeah. When campaigns do kick off, we hope that these security fellows, who sometimes become overzealous, will keep their calm to let everybody go out there and campaign and speak to the people, so that the people ultimately get to decide who they want to lead them. We hope there will be no killings, no abductions, no arrest and brutalizing of people simply because of a campaign. People have always said, are we committing to a peaceful election? That's what we did even the other time. Unfortunately, brutality was meted upon us. We hope that will not happen again. We are happy that the Electoral Commission has received us nicely here. Our hope is that there will be neutral arbiters, that there will be neutral referees, like a referee gets to be in a game. We know that some things, might be above the Electoral Commission. For example, when the military and so on mete out violence upon us, our hope is that the referee will blow the whistle and say, you have tackled your opponent badly. Our hope is that the Electoral Commission will not keep quiet, even when they're not the ones who command the military and so on. But as a referee, when you see your players being tackled badly, being beaten up and so on, you blow the whistle and say, hey, that's a bad tackle. This is wrong. That's what we expect of these neutral arbiters that we have subjected ourselves to. Otherwise, our hope is that the people of Uganda will participate in this process and come out to vote like never before in large numbers. When you stay at home and don't vote, you have actually voted in a way. Nti NUP mutimadi form empapula za presidential candidate wamwe tutuno tuze olunaku olwaleero. Twagala okwebaza bannaffe aba Electoral Commission batwaniriza bulungi empapula ne bazituwa, era tubasaba nti mu kalulu ke tugendamu nga diifuli bw'abeera babeere badiifuli abatalina ludda lwe bagwako. Diifuli bw'olaba ng'omuzannyo omu bamutemye ekkuuli oba bamutakulinza obubi ng'ofuuwa firimbi ng'ogamba nedda gwe kyokoze kikyamu. So yes, tumanyi nti aba Electoral Commission abakakiiko si be baduumira amagye naki, naye bw'olaba ab'amagye n'abalala security nga bakola effujjo ku bantu b'obuvunaanyizibwako, fuuwa firimbi ogambe nti nedda kino kikyamu, kino nedda kikkirizibwa. Kitusuubira mu bannaffe aba Electoral Commission, katusuubire kye kijja okubeerawo. Akalulu tekabeera ka lunaku olwo lwennyini lwe tukasuula. Ebeera process, era n'eno eri part of process eyo. Katusuubire nti bannaffe bamukwata mundu ab'amagye jaati n'abalala okusookera ddala tebaasumbwa abantu baffe abagenda okujja eyo okunoonya emikono bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ate ne campaigns bwe zinaaba zitandise, katusuubire tebaagezeeko kutulemesa nga bwe twabiraba mu kalulu akawedde. Abantu battibwa, bangi ne basibibwa, bangi ne bafuna ebisago. Katusuubire nti mujja kuleka bannayuganda basalewo, kubanga bannaffe bali
mwe mugezaako okulwanako bagamba nti b'amaanyi mu bantu kale abantu basalewo ani ow'amaanyi katusuubire tewajja kubeerawo fujjo likolebwa akalulu kabeere ka mirembe bannayuganda basalewo ani gwe baagala abakiikirira abakulembere n'ekirala tusaba bannayuganda twetabe mu nteekateeka zino tubasaba mutuwe emikono nina akaseera k'okulonda kalubo katuuka banne muveeyo mulonde tuveeyo tulonde bw'osigala ewaka n'ogamba nti yanze tebinkwata kuba akalulu kange tekalina mugaso munnange oba tolonze oba olonze mu ngeri emu oba endala abalala bakulondera tusaba bannayuganda yonna gye tuli tuveeyo tulonde tutabe mu process eno ffe nga bwe tugamba nti kanoonye kalonde kakuume kabanje tojja kabanja nga tewakalonda so tusaba ffenna tuveeyo twetabe mu nteekateeka zino kale mwebale. Yes, sir. My name is Hussein Samir. Would you like to paint for us? You're the one. I will speak to you on phone. Call sometime. Yes, sir. Paint for us a picture of the new Uganda. What is in the new Uganda? In Uganda, the SG talks a bit about that, but of course in the coming days we are going to unveil our manifesto. The new Uganda that we are talking about, first of all, in the previous campaign, our slogan was a new Uganda. For this particular campaign, we are saying a new Uganda now. It's more urgent than ever before. We want a new Uganda. What does a new Uganda look like? Where people go to public hospitals and they get treatment, they get attended to. Where our roads are in good shape because the money, the resources are available. Where our children go to these UPE public schools and they get quality education. A Uganda where young people who have been through school and all of that have opportunities available to them. A Uganda where all Ugandans are equal before and under the law. A Uganda where there are no human rights violations, where there is justice, where leaders are accountable to the people that they serve. That is the kind of Uganda that we are agitating for. And we are saying we want that new Uganda now. It is very urgent, extremely urgent, and that's the clarion call we are making. Tugamba nti akalulu ke tugendamu twagala Uganda empya kaakano kaakati. Akalulu akawedde slogan yaffe yali Uganda empya. Ne ku luno twayongeddeko Uganda empya kaakano kaakati. Uganda empya, the new Uganda now. Kubanga kiri agent tugamba nti nedda tukyagala kaakano. Uganda empya efaanana etya eyo abantu nga bagenda mu malwaliro nga waliyo eddagala waliwo abasawo okubajjanjaba. Tebetwala abaana baffe mu masomero aga UPE abaana bafuna obuyigiriza obutegeerekeka. Enguudo za infrastructure ne zikolwa kubanga ssente weziri ezo ezibbibwa. Uganda empya ng'abantu ffenna tugondera amateeka oba oli mukulembeze oba wenkana otya naye ng'amateeka ffenna gatutwala nga teri kutulugunya bantu ng'abakulembeze tuli accountable nti abantu abatulonda oba wa boda oba mwavu oba ki naye gwe omukulembeze n'omanya nti kakati oyo ye boss omuntu oyo nina okubeera accountable gy'ali omuntu oyo nina omukulembera obulungi. Uganda empya eyo gye tulwanirira okubeera nayo era kyovudola atugamba nti twagala Uganda empya kaakati. Thank you. So that's all takes a day. That's how the NUP leaders, commanded by the Vice President, the Secretary General, the Leader of Opposition, we are picking the forms, all presidential forms, for His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. You can't go beyond this point. May God bless you. Have a nice time. See you in the next time. See you in evening at 4. We shall be at the headquarters praying or paying the rest part of our sister.
Listen, and receive our That's only for the forms, for the signatures, not the even the nomination form should come. Does it have something to say?
protest vote etandikidde wano Uganda.